Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekateeka n'okugwera ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board Uneb kyongedde okulabula abakulira amasomero ku nsonga y'okubbira abaana ebigezo. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kalule, abantu bonna abanaakwatibwa mu kikolwa kino baakuvunaanibwa era okusinziira kuteeka erifuga ekitongole kino omuntu aligwa mu buufu ekibonerezo ky'amaanyi. Twagala okulabula ne sikulabula yenna abantu bonna abalowooza nti bagenda okugezaako okweteeka ogezaako okubbira abaana ebigezo oba okutambuza amawulire oba bayita obusasi nga bwekuusa ku kigezo ekya Uneb. Singa banakwata etteeka lyaffe erya 221 Act 221 mulimu obuwaayiro bungi nnyo obusobola okukwata ate nga amateeka makakali ddala. Ekibonerezo nga bakutte ebibonerezo birenjinga ne tulinamu ekibonerezo ekiva ku kusiba okuva emyaka 5 oba 10 oba okusasula endasi ya $2 paka $4 singa banaabeeranga bakutte. Ono kuvayo bw'ati asinze mu lukungaana lwa bannamawulire olukubiddwa ku kitebe kya poliisi Naggulu era nga wano wasinziiridde n'alaga ku misango ekyali gimu gye bali mu kugoberera omuli 2 gye baatuuse dda ku buufu bwagyo awamu n'8 gye bakyetegereza. Tulina emisango emirala nga 8 nga gino bakya poliisi ekyagibuulirizaako nagyo nga gyekuusa ku kubba ebigezo, gyekuusa ku bantu okweta kiki batali awamu n'ogezaako okuyingiza kitwanise smuggled materials examination room. Mwana ayingira n'akapapula nga kaliko obu answers oba bwayita bu answers oba buyandiise obusasi. Tulinayo kesi endala 2 zino nno zo zirimu abo abatambuza kye bayita empapula eza Uneb ku ssimu. Kesi zino bakyazinoonyerezaako naye nga zinagwa okunoonyerezebwako zijja kutwalibwa ewa DPP basobole okusanctioninga nabo bagende mu kooti. Mu mbeera y'emu ku nsonga z'ekirwadde kya Ebola, Kalule ategeeza nga bwe batanasanga kusoomozebwa kw'amaanyi mu bigezo ebigenda maaso ebya siniya ey'okuna mu kitundu eky'e Kasanda awamu ne Mubende. Bulungi tetufunyeemu nnyo obuzibu nnyo mu bayizi baffe oba mu conducting ebigezo bino ku level zonna era nga ne mu disitulikiti ez'e Kasanda ne Mubende eziri under lockdown timu zaffe zakolagana bulungi n'aby'ebyobulamu awamu n'aba security netafuna buzibu bonna. Twagala okwongera okukubiriza bannaffe abakolagana naffe mu conducting ebigezo bino nti tubasaba mubeere nga mugoberera amateeka agatuweereddwa minisitule y'ebyobulamu okulaba nga twewala ekirwadde ekya Ebola mu masomero gaffe nga tuteekateeka ebigezo bino. Ono era akoonyeko ne ku bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ebitandika sabbiiti ejja mwategeereza nti beeteefuteefu era olunaku olwaleero balina bye babangudde abagenda okubayambako mu kulondoola ebigezo bino. Ekigezo kya unit ekya P7 tulina centers nnyingi, tulina n'abayizi bangi bonna tulina abayizi 833,210. Abayizi bano bangi nnyo ate bali mu masomero mangi, so tugezaako okulaba nga tukolagana n'abantu abasukka mu 5,000 ogezaako okutuyamba okuteekateeka ekigezo kino okulaba nga buli muyizi ku ssaawa zibeera nga 3 okugeza nga ekigezo kitandise olina amasobola okufuna ekigezo mu budde n'okutandika okukola ekigezo mu budde mu masomero gaffe gonna agali mu ggwanga. Bwe twogerera abayizi abasiniya ey'okuna batuuse mu sabbiiti ey'okusatu nga bakola ebigezo ate aba P7 bakutandika ku lwokubiri lwa sabbiiti ejja wabula ku lwokutaano bakubeerayo n'okubateekateeka okwetooloola eggwanga lyonna. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.